Didion jangu oyina erinnya Didion mweddira ki owulira kitaawo yakeera ku makya n'akuluma Didion lya kika lya ddiini lyaki lya ddiini bakiba bakatuliki baki kanaawe bakatuliki baprotestant wakiddiini ozigatika kale siri ebisi ebyandeese kati njala kumanya bano abawala Diana ne munne batera okujjako wano Diana ne munne batera okujjako wano kyokala ebiseera ebisinga babeerawo wano babeerawo okay kale genda okola emirimu ki ekiba kibalirewo kiki mbadde manyi ti wannimbye ate nkulimbira kikyo omanyi nawe ekikulu tokyannekakasa nkwekakasa ate kiki kyulirizaayo papa bulala owaaye omulalo wakuweera ndi mulalu kati engalo siize nazigera kati olaba nti wetuli tutuuse ku kinyusi kati tugenda kuddamu tulye amalawundi ekyapa kiikyo nkirese tulye amaki kyekino bamu kati wano wendi ndi waggulu bajiro ddyo ndikwasizza naye bamanyiira ogenda mpola tebamanyiira abatuufu bino byonna tuwampanye bibyo bimanyi kati yesaawa okwo kuteesaa kwaffe just kigamba nti nno ffe twategeeraganye naye omanyi nti tulina bye tuyisaawo mami oyakola ki wano mpazi saakugamba mami okumugamba ki no bambi olaba wetwava wano nengenda nentankuula ebintu endagaano nenjigwako nakwate saakugamba nengwa ku ndagaano nga ddala ebajiro baalimuwa mwami Emma yalimuwa ojjukira ti nadde waka nenkubulira ebibaddewo nti nalina mami ne tugoba mukulu oyo ku bajiro lino kati raba nange kennyininyini saatu twali ffenna kati kindeewuunyisa nti ate gwoli naye omukomesaawo nva kumukomekereza nanjirayo ekyapa kino nakindaga mami how can you really how mwe muleke kukyejemba tuyambe sebo twesonyo toyogera naffe looyo yakikoze sinze gwe bino byakika toli wa kika kyaffe nkugambye nze njakanga namuwe mwase nga we muzze we mtenanga we ntuuse nanzigirayo ekyapa kikino nangamba balowe yamuwadde ekyapa wagudde ku ndagaano ate endagaano eraga nti nno wakyamuweebwa kati wewandikiguddeko lwaki okimuletedde mwe muleke kukyejemba wandibadde gwe nootwesonyiwa ngamba mbasonyiwako ki ntegeera bya famire gono wange omuwoganira kati essaawa zino waba watya ekyapa kati ze sikyayogera ono mama waffe tuli baana be gwe simanyi bwoti obiyingiramu ngani akakasajjako kasirise lwaki katikatwemanyiiza ndi mama wamwe mumpulirizeengako embanga ndiko kyenjogera mwagala naffe tukayukane fenafenayo tunakayukana ani anawulirizaani tubeere sirias munsanze mbannyonnyola kyokka temunzikiriza mulowooza nti buli ssala tunabeerangamukayanakukayanye nawe mwami bidisi lika abaana mbannyonnyole kituufu kye boogera kubanga twava wano nga tukayandera ayina okugendera sala kuleta busuuja kuyita polisi munyakula bidi tubiteeke mu polisi bwoba oyogedde kale atakulekera just look what he's doing mamulaba byakola abagano kayukani abantu ebintu bino bijja mami naye oli kwogene naye bulungi ate ffe mubbiri nga mufite ku ttaka lyange
kale tetugenda kuvaawo. Jawa abantu. Mpuliriza munabasazana kyanina okwogera. Mwamwezaala. Jawa abantu. Nabagamba nze nyamwe nkyali ku nsi nkyali mulamu nsobola obaga bawalla wonna nabino ebyobugagga byemukalina naye banga si byammwe. Lwaki temumpuliriza mba musanze ebintu nga bino ne mwogera okumpisamu amaloboozi. Temusobola kukakkana nga nnate njogedde. Nze ndi muntu mukulu. Lwaki we munsanga nga wano temumpa kitiibwa? Mbagambye nti nange kennyini nze nkayuukana nga mwe mbadde mukayuukana. Mami Biddy asirike! Osobola kusirikako kazi? Ntambule mupya. Osobola kusirikako era okimanyi nti nze nkuzaala? Jawa abantu. Lwaki tompuliriza? Oyina amagezi. Oyina amagezi. Benkwata ng'obulungi. Tunuulira kali. Olaba mbaleza abo boolaba bakudde mu ngalo zange. Kati sote bantegeera. Sirika njogera ekintu nkikusa nkimaliriza. Banange mbagambye nange nzizenga mu bwenzizenga nze nkayukanira omusajja ono. Endagaano gy'ogamba gino kyapa nze nagudde ku ndagaano so si kyapa. Ate si yakikoze era wenzenga nkayukanira andaze nti noye yakimuwadde banyonyola temufaayo kale munviire. No, Mami, we have to take a look at it. Munviire. Mami, ngambye munviire. Bwe mbanga nze mbazaala munviire. Can you listen to me? Sina bye mbawuliriza. Biddy kyekyo kyokola. Mbagambye munviire. Naye tewandyesize kasajja. Nze mbazaala. Mami gwotuzaala naye tewandyesize musigo. Munviire. Ayinza n'obbanga yabikyukudde. Dola kwata munno munviire. Ayinza obbanga kwata munno munviire bw'obanga omanyi nti nze mbazaala. Munviire. Hey, ani yabalimba nti Biddy mumusobola. Mugezeeko. Musobola bali abentu babambala empale ez'ebikooyi. I can beat you gwe. Kale. Anazina akumba. Kale, mufunye emiwanga bilinga kabasaba fukiro. Kati yesabu batu katenda kubala kantu tibamaani. Olimba naawe abaana we bajjanga nga bakayukanya batyo nga wendi okusobola okubako kyenjogera singa oseka Badiru yaffe naawe. Nkimanyi ebintu bikyali awo. Tuva notulaka wa. Nange sagala onkayukanya. Kati buli kimu kimanyi. Buli kimu kimanyi. Kiwedde. Kakati tuvaayo. Byonna byensonyiwe byonna byonna. Tugenda kuddamu tukize buto. Ogenda ku. Tugende mu mmotoka. kakati abaana bawala
nsubira nje mumumanyi mwoje mwoje mukolaki mumanyi Diana mumanyani huyo mumanyi Diana nakaka si ekiri kati okuva n'olwaleero ono yagenda okuba mukama wamu mulidde bulungi naye siri mu bisigala bayisa mutayite bulungi tugenda kutambulira wamu siga bayisa kati kola emirimu gyo mukibigana kitamira okiteekeko olidde kati zingenzi tunaddamu temweraliikirira sigenda bayisa bubi tugenda kukwataganira wamu twale bizinesi mu maaso omanye ebyange saagala birwewo gwe kenyini waŋŋamba nti oyagala tukikole mu bwangu si bwe kiri of course naye kati nange njagala kiggwe y'ensonga lwaki nkuyise nkuwe ssente ogende mulabe bwe mukikwasaganya ewaka tugende okujja nga buli kimu kiri oke ekitegedde kati zino ezo zigende zibayambeko nsoke nterekeze si kuzitereka gwe genda mutandikirewo okuteekateeka ekiba kibuzeeko wendi okay mpozi simanyi wandibadde ombuuliza mami namba y'abantu bameka gye twetaaga enamba y'abantu yes bensobola okujja nabo nina kye mbadde njagala okugamba simanyi naye tekijja kukosa no it's not togenda kujja n'abantu eky'abantu tusooke tukireke ojja kujja gwe ne driver oyingire mu nnyumba driver asigale mu motoka kuba right now dadi yakafa tetunaba namukolera lumbe tetusobola teekawo masanyu mukolo like kiba kirabika bulala naye I promise kwanjula ojja kuleeta abantu bonna bono boyagadde all the friends you have badokita bano abalwadde kansubire temutambuliremu wa mutima no tekisoboka kubanga sisobola kubaleeta bona kuba nina emikwano mingi you know that kati bonna babeera baagala bajje balabe gyenzi gy'omukyala era beesunga bwesunzi nandyagadde n'eddwaliro lyonna okulisitula mbaleete but okimanyi naawe obujjanjabi buba bwetaagisa abantu balwadde waliwo abalina okusigalayoko yeah of course thank you so much I'm so happy thank you neyanziza like you're showing me nti ekintu okiriko thank you so much this is small kati bwe sikiyingiramu ani anakiyingiramu omulala of course it's you definitely so kati nina okukola buli kimu okulaba nti nkusanyusa baby and to show you that I love you. Thank you so much. Ate nekirala neyanziza nnyo okuntegeera like twade togedde ne mami nangamba dde tetusobola gisazaamu naye njogereko naawe tulaba oba tekikose oba olyoke nakyo tekirina buzibu kati okukyala siina mikwano gye nagambyeko nti nno oba bannaye tukola tutegeka kino nakiri of course njabaga bugambi nti gundi ate nga tuli ku luli olunaku kwakati kwanjula of course kati kino tekirina buzibu n'ensonga endala gye nnali njagala gye mbadde nga nkugamba naye ng'ogignoringa ontwalako ddi ewaka ewuwo ndabeyo sinnakinsuleyo if I can nsonga yakugenda waka what do you mean kati nedda tokyagadde nkyagala tekirina buzibu but mba nina okusooka okebera schedule yange bweri because you know I want to give you enough time bw'oba osazeewo okujja wange kulaba ku nze mba seetaagamu excuse yonna nti ate abalwadde banneetaaga ku ddwaliro you know mba nina okuteekateeka nteekewo omusawo anaakitalinga for all that such that I give you that time that value for the time you've given me also okay so I'll think of it nkutegeeze mu bwangu ddala naye buli kimu ekinaba kitambulira ku schedule like relationship enebereta n'oba ompasiza ekyogamba ogenda kunteeka mu nnyumba nti because you have emergency no kati waliwo kyotategeera kati eno profession yange yakujjanjaba bantu akati nange ngenda kulwala mbere katanda lwala ojje mu ddwaliro mbe nga nkujjanjaba buli kaseera anti manjaga private doctor gweweka nani gwe nkuwa kukwateko nkuwe Florence ate yabakwatako
Of course nze nina kikola. Oyo ayinza n'okunkuba empisa enzigyawo. Okitegeera. So gwe lwala ojje tukuwa room yo nga buli kaseera nzija nenkulabako. Okay? But that's not enough. No, not everything that you have to look into your schedule, please. No, okay. Think about it. No. For this time, kanchikole bwentyo. Kankusabe, please. Okay? Oh, I can't understand. Of course, love is something different. That's why agamba muno, you know what? Tugenda kwa tu meeting ano. Like, I'm tired of this. Nange njagala manye what you told me. Toli mufumbo. So, wacho wotya? Chogamba gwe toddayo na waka kwebaka. Era nzirayo. Naye lwakuba toyinza okubeera okusaamu nano ogwekira ate ne bakubira ate omulwadde baleese emergency ebiki. Naye kati njagala nkitegeke nga kikyo. N'amasimu nga jjeko nga ndi naawe. Okay? I'll wait because Zeranzenga Ninda. Thank you so much, darling. Thank you too. Thank you. I'm going to take this money. Mommy. Yes. Tulabe what to do. Thank you so much. I can't. No, please, I cannot. Tugende ndowooza. Mwezote wanate. Mama kale ononsonyi okugulako nga sikubuulidde naye bingi biki nja kubuulira naye maama mbonyeebonye kyotayinza kukkiriza era mu kutambula ennyo okusinkana muzeeyi Bidi n'andeeta ku bizinensi yange nti muzeeyi yagindekera Bidi kusalawo mbeere wano nkwasaganye mama wano wange biki byolokompakana nabyo nzitwaki olaza banyikono bayitako kintu ekyo kimu simanyi mbu ate wano wange bizinesi ogenda ogamba mpange buli wantu wengenze bangobyewo banyina ze bangobye tebalina bwe banjagala kati bwe mbanga nange nfunye wentudde sivaawo eno bizinesi yange era sigivaamu natali yagikuwadde wangamba bawangamya Bidi yennyini yagambye kirungi munaye mama ngoba mu business eno bana wamuwadde business bana mwagala kunkola temwagala kunsuula tuno mu bikwate mpola ono omwana wo